Okunoonyereza okuva mu banka enkulu, abantu abasula mu bukadde 3 be bali ku nkola ya mobile money, era ku bano abantu obukadde 15 bavubuka abasobodde okufuna emirimu n'okweyimirizaawo nga bayita mu bizinesi ya mobile money. Makai Aumu akulira enkola kika kino ez'okuweereza ensimbi n'okuzitambuza mu banka enkulu y'eggwanga agamba nti kyebava basalawo okuva n'enkola ya banka enkulu okwezza obuvunaanyizibwa bw'okulondola mobile money okuwala abayinza okubbibwa. You don't need to move with money, maybe students going to school, you don't need to move with the small monies, but there could be a product. But all this will always be a partnership between the payment service provider, electronic money issuer in this case. Makai bw'abadde ayogera eri abakulu okuva mu Airtel ne KCB Bank ategeezezza nti kituufu waliwo okusoomoozebwa wabula n'ayongera okutangaaza ekyaviirako banka enkulu okuyingira mu nsonga za mobile money. It has also enhanced awareness of how to use digital financial services. And I did want to sit down at that time with MTN, Airtel, and the CEOs of banks and want to bring down tariffs so that we encourage people to use more digital channels so that we decongest the branches. Omukulu agamba nti bakyalina bingi bye bakyetaaga okukyusa naddala amateeka olwo omuntu wa bulijjo ayongera okugwanyulwa mu nkola eya mobile money. There's also issues of network connectivity, but what we get from the feedback we get, there are issues like failed transactions, issues of charges. We need to manage some of these issues, risks that are associated with these different channels or payment channels. Okwogera bino abadde ku mukolo nga kampuni ya Airtel ne banka ya KCB batuuka ku nzikiriziganya okusobola okutumbula enkola ya Airtel Money. Enable our customers across Uganda to have access to financial products and specifically savings. This will encourage customers who are unbanked to open a bank account through Airtel Money. They can save, and it also helps them to create, at this stage, product endala gye bayita super saver ngeno product egenda kutuukiriza Abannayuganda okuba tusobola okutereka ku ssente zaffe nga zino ssente tuzitereka ku ssimu. Ebiseera bingi nnyo Abannayuganda kitulemerera okuba tutambula ogenda mu mabanka ag'enjawulo tusimba line ne tusobola okusevinga ssente. Mu nkola eno abakozi ba Airtel Money bajja kuba bafuna ebbanja okuva mu banka ya KCB okusobola okutambuza bizinensi zaabwe naddala mu kiseera nga ssente zibaweddeko ku ssimu abangi gwe bayita float olwo KCB Bank ng'esobola okumuwola mu bwangu okukola ku bakasitoma. Kubanga gwali alina akatale alina omudaala oyinza okuba ng'oggalawo ng'obudde bugenze n'ogamba saasobodde genda ku banka naye kati tugambye neno super savers product etwaleese ne Airtel ssente ziteeke ku ssimu star 185 hash or selecting S7 financial services ogende ku savings buli lunaku bw'okola weeteekereyo akasente. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.